Lord, we thank you for the life of Wisdom. Thank you that you've blessed him. Thank you that he has a wife and children, his family. Thank you. You've given him a very big name in this country. He has come to you. Tagenze Musabo. He has come to ask for blessings for the concert here. It pleases my heart when the stars know that you are the star of the stars, the King of Kings, and when we come to ask you, you answer these prayers. Tusale mukama musoke ndishuwa ine namba y'abalala aine y'abamama fina n'esijagenzi azimu kanisa tusabe mukama omuwa omukisa omuddizeewo oleetera abantu asobole okudda okwebaza. Tukwebaza kubanga n'abamugoberera bonna bakiyige tuboba mwina kyosaba tugenda mu masabo tugenda mu kanisa Katonda yalina amaanyi agasikasita tusabye byonna omuteremu omukisa mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe. Maybe oli wawano yagiriza wano then otuule. Tukwaniriza Kwashimas, Mr. Wizomanizo, Mr. Ayanja, Mr. Bilal. Omusajja yasobola okupa chance okumpakola. You may have your seat. Ono omusajja yasobola okupa chance n'ampakola. Akayiba bakayita olina waaka. International Misal Gari Zulu, no one knows the Gari and Tola, no material, no Gari Yank. I will look at the series. Musumba Catalan Telabo, Muzanko. There are the chemicals as the gospel. Kati wizo gano batuli wawo beera obedera wadala nti onayiwa wano beera eri beera nga best man. Kati otegese nyina ekyo kyala okubuuza finally before because I have to catch time. What really happened to you when radio died? How was it? Byatuukawo bingi ebikosa ennaku nyingi ne music nga oyimba omanyidde kuyimba n'omuntu mu studio emanyi pasiteri mu studio ng'omanyidde oyimba ku vaasi oli naayingiramu naawe nojja nga mweyamba ekyo nga nakyo tekikyasoboka nga kizibu. N'ekirala emikwano oyafaawe nategeera emikwano gyange mituufu ng'olujja lukeera lulimu abantu bangi nnyo nnyo naye kasita yafa nga n'akanyonyi tekayitawo okulya muddo. Amaanyi ga Katonda ndi bugumu n'emikwano gyange gyensabira nange kennyini tubeera bagumu n'obiyitamu kuba teri atafuna bizibu. Lwenasooka okwagala babuuzaako natya nnyo kati ate radio ye twabeerana naye ku brand time Makerere kati nga manyi gwe muzibu naye ate ekibuusa gweyanyamwira ate ekireetera obuzibu naye bagamba ati ndi muzibu ebintu ennyimba ng'omukambwe ennyo balowooza ndi mukambwe. So what surprised me is you left everything nojja nonyaniriza nompahaga nonzizaamu amaanyi. You made life so easy. And I want to honor you before this meeting. I'll never forget that scenario. You really atengere pastor ndudde nga ndi faani obuyimba bwokuva eri mu bukani bwonna omuwala kani era nti abawala be bayita bakani era kasita olaba nga bampita kani ozitema oluyimba I'll close in 2 minutes. What is nina kino kyebuuza busereebu nakibuuza brother nakibuuza kintu kikyewebaliza Katonda nebaliza Katonda okusinga like if God comes and right now mwebaza emikwano emirungi erina abantu bange n'obuba olina kizibu ki
bambi Katonda yabampa waliwo nga Robert na Abba buyampa n'omukyalo omulungi naye tufuna ebizibu tutiimaka atanze okusaba kozesana namba kati kwe tokyasaba tulina okusaba mazuzo yansongayo zobukatusaba nampa njagala mwebaliza ddala okumpa baganda bange Palaso Chameleone bambi bambeererawo nnyo byenyinza omweyaza okujjako ne talanta empitirivu ekulukutanga amazzi ngezaako pasita sinatandika ntandika butandisi ayogera kati bawanyemeramu when the good Lord leads my way I can never lose my way. When the good God leads my way, she leads my way, he leads my way. When the good God leads my way, I can never lose my way. When the good God leads my way, I lead my way, he leads my way. Kyensaba Katonda ge magezi amangi ennyo wisdom musaba obulamu musaba okuwangaala musaba ayongeremu ku mukwano kuba mungi nnyo njagala yongezemu overdose njagala yongeremu overdose kuba mungi nnyo kumala naye njagala asusseewo kuba njagadde nnyo. Kati y'omukazi gozaddemu abaana embaga ye pasita ndoza nzije wano ku masi balanga waliwo masi wedding oza pasita newandiise sikyo anyway olina concert eriyodde twagamba next month next year next week Friday Memories of Good Life era pastor tulina kolabo nawe kala akayimba nenda bana be aba pastor agana okola video era kubanja video pastor nenga show ya Friday akera mumajana kula oluji alina bana be bajana be akera kumajana kula oluji alina bana be bajana be So, tusabire concert. Tusabire concert wale musabireko tugenda tubazimba obwebaavu omanyi mukama watumanyi nabyo njagala zenali manyi wanerabira wamala n'ozijukira nakajjukirako obwimba bwonna tubuyina Walokenawera Yahweh As I get to the club for a reason, I remember when radio was about to go home, he called me and Weasel in the studio, and they had released a gospel song. And I think he got an encounter with God before he passed. Trying the Jibas of gospel, they have a good thing coming down.
Walina album number eya gospel album nga bbiri zigenda fuluma ndowooza this coming year. Weasel and Radio, they have 2 albums of gospel songs, and I think Swag is working on it. And you know Swag is good. Let's pray for them.